Sseggona yakubiddwa lwa statements ze yakola ku Mpuuga mu kaseera ka Mpuuga. Kati bw'oba olaba nti Mpuuga yalina value yakola ekibiina ky'amaanyi nga gwe looya ekitazannya byabufuzi bya kyana kito genda kimusaba kikusimbeko obeere pulezidenti waakyo. Sseggona kyamumisiza kaadi statement zeyakola ku Mathias Mpuuga Nsamba. Bamwita yeyo Mathias? Yes, Mathias Mpuuga. Yali sente nze zenkakasa nti ziyali mu bukyamu. Statement ya Sseggona ebbiri oba essatu zaataakinga nnyo principal. Okay. Yakugamba omuntu gwendabidde emyaka emyezi ebiri ayinza atya okunkyayisa gwendabidde emyaka 2. Era nagadde bukali bakasonga nga kano akasonga ketuliko olwo ke kanyimisizza kaadi ng'ebyo byabufuzi bya kito bya kyana kito nnyo. Ekyo ekintu kigenda kuddayo ku Kadaaga. Kadaaga statement gye yakola emukubye emiggo n'olwaleero singa saalinze singa oli lwakitulo olunda ki ng'ogamba nze omusajja yatandika mu emyaka 8 nwanidde emyaka 7 nompeeyo statement bw'otaali badde gwe kyanjawulo ki okuŋŋa nti mu paalimenti nsobola okukikyusa myaka kiki wakolawo ennyo tell me kiwakolawo ennyo paalimenti omukulembeze bw'aba afuga yabannyiniyo. Yes. Eyo bote belegedde omujjamu obwesige mu 6 bona yabayola bamagezi babakirya babakyenyi n'abateeka eruzira ensi n'etambula naawe Kadaaga bwe wali badde ogenda okuleeta olugezi baali kuteesa eruzira ensi n'ekola ki negenda maaso ne bakuteeka ekamuli n'obeera eyo mu woteeri yo ina nnene ne bakusibira omwo. So mulimu statement bannabyabufuzi ze tulina okukola mu Afirika nga tulina ozeegendereza. Sseggona yalina okusalawo yatalina kufaana bibiri. Tojja kwagala Nuupu ate oyagala eki oyagala Empuuga. Nakugamba nti singa olunaku lw'olwaleero akalulu kaffe tukavugira ku bantu 6 His Excellency the President ne Maama Kataha Janet Mathias Mpuuga ne mukyala we Abedi Bwanika ne mukyala we abase 6 balina munaku wa 8 Babi ne Kyagulanyi ne bagenda bayingira mu box nga bwe basala bakaloka eggwanga Kyagulanyi tafuga. Museveni afuna akake ne mukazi we nafuna akampuuga ne mukazi we nafuna akabwanika nani Kyagulanyi nafuna obwo. Kakati gwe omuntu oyo bw'atyo bwantwala gwate omususuuto otya ng'oli eno waffe. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abali ku mukutu gwa Uganda yenkya tubaaniriza mwebale kugoberera n'okutuwa obubaka wa feedback ebyo tubaweereza. Nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala tugenda kuba tochi munda mu kibiina ki National Unity Platform ebya ticket oba flag bikyayogeza bangi obwama bangi abakaaba abakukuluma bagamba nti babasudde ebbali ng'ate babadde bakira kwabo bebeesimbyewo nabo
oba bwe bajjayo empapula okulaga okwegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti. Nga bwe kyali ku local government, bangi nnyo abasazeewo okujja ku Wannamunigina okusingira ddala mu bbendobendo erya Buganda. Abamu ku abo kwe kuli Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ku luno amaggwa gaafumise mufumite yalemereddwa okugakyusa gye byaggweredde ng'akubye olukuŋŋaana mu maka ge e Buddo n'agamba nti agenda kwesimbawo ku Wannamunigina nga bwe kyabadde kisuubirwa. Abamu ne bamubuuza ebibuuzo emyaka 15 gy'obadde mu paalamenti, kiki ky'otakoze, kiki ekyenjalo ky'ogenda okukola mu myaka 5 emirala. Abatuuze abamu tebaamubeeredde balungi gy'aliwa, tebabadde balungi ku decision ye, naye ng'ate abalala bamuwagira bagamba nti genda mu maaso nga mwe muli ne bannakibiina ky'NRM. Mulimu ne yavudde mu State House n'agamba nti twabadde mu State House eyo naye bwe twasomye olukalala nga toliiko bangi abadde mu State House ne tutya tuga State House yadde eyagala Sseggona yeyongera okujja. Bangi bakyabyogera nti ekibuuzo ekyo omukulu eyavuddeyo okwogera yadde talina kwogera era yeewuunyisizza bangi. Mathias Walukagga ye yaweereddwa fulaga ey'ekibiina ky'NUP okujja nga omubaka wa Busiro East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Naye sinnakakasa naye ne Magolo ono yandibanga naye ajja ku Wannamunigina. Mukasa Rosias Lubaga South baagimumye ne bagiwa Nassolo Eugenia naye yennyini gempulira yandibanga ajja. Omulala Mugga Adam Swift olero n'omuzindalo guyisemu ayisizaamu drive ng'ategeeza abantu nti ajja. Bino yabifunye ng'ali Jinja eyo, yabadde agenze ne ambulance ze ku presidential campaigns ez'omukulu Kyagulanyi Ssentamu, n'akola video n'agaa ne ambulance ze azijja eyo gwe bawadde kaadi yaba aleeta ambulance kaakati zitambule n'omubaka Kyagulanyi Ssentamu. Ate ye Paul Nsubuga we Busiro North naye baamusudde naye naye yagambye nti ngenda kujja. Abalala Zahara Mala Luyirika ye yafunye eya Makindye West, Kampala Woman Representative ne bawa Shami Malende n'akomawo. Ali Nganda Kasirye Mulyanyama Makindye East. Ye Nyeko nibanga naye ajja kuba independent yadde nga yasooka n'atagalaawo nzijja sijja kwegamba bingi. Alan Sewanyana yasuuliddwa ye tetunnamanya oba anajja. Joyce baagala ntwatwa nga bwe kyabadde kisuubirwa naye kuba omubaka omukiise akiikira abakyala ku disitulikiti y'Emityana yasuuliddwa. Ensonga ezimu eziweebwa abamu ku abo abaasuuliddwa y'ensonga oba factor ya Mathias Mpuuga okusika omuguwa okwaliwo bukadde 5 bwe yakwata. Abamu ebigambo babyogera omwali ne Joyce Baga nga ganze sinza kwetona neetonde kuki biri sente oli yazirya mu mateeka ng'ekibiina kyekikyamu. Ne Sseggona yagenda yali kumpi MC ku Thanksgiving ya Mathias Mpuuga eyali e Masaka era abakulu nga balaba era n'ayogera ebintu nti wekibanga omuntu tampe kaadi lwakasonga kano ye ke yayita akatono ndaba nga biba bya bufuzi bya kyana kito. Ne Joyce Baga statement gye yakozesezza nti it is a childish ananga abaana bano nti bya kyana kito nnyo bye baakoze. Ne kale ffe weetuli tulindiridde akalulu kanga 12 January tulaba ani yaani. Ndi ne Haji taata wange mulamba Muhammad Zito Kalole bangi adde bateeka obubaka ku YouTube bamugamba ne Haji ateesa ayogera ki ku bya Sseggona. Wuunazze tulabe endowooza ze kwaba abafunye tiketi n'abataafunye. Haji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuubira obulamu bulungi. Obulamu buli butya eno Haji? Muje buli tunuulira ensi nga bwetambula. Amayengo ge tuyingidde mu nnyanja y'ebyobufuzi. Ennyanja erimu buli zirukwata. Abantu abagenda okuyingiramu abasinga tebalina life jacket niye abamu balina life jacket. Ennyanja lukwata. Ennyanja mulimu zirukwata. Ezo zishak. Well. Yes. Naye nga bannabyabufuzi abamu nga tebalina life jacket okuyingira mu mazzi ago
nga tebalina life jacket nesimanyi banagavunuka baliwo abamu boolaba abatalina life jacket hajj position eri mu buzibu era kyekiri ekigambo kyenze ŋŋamba abantu ab'emupiira nagamba basennyonyi bagayalidde ekintu kye nabagamba okugenda okukwatagana omusajja w'eruzira oyo baamuwa baamuwadde batwabazimuwa mufumbira ali omukyere kati nkiwaagulya naye wagenda okyogera ndowooza bwakiddamu ogwokubiri mu gwokusatu bo ne bakikola mu gwa mukaaga gwa musanvu gwa musanvu budget ne babeezaayo ndi mweraliikirivu nga mmanyi nti kino ekisanja kigenda kutwala abantu bangi nnyo byabasajja baamuwa budget hajj teweeraliikira omukyere gujja kubaata bulungi ebintu abantu gezaako bannabyabufuzi baffe baleme kuyisibwawe mu kkomera kubanga etteeka kusibwa weekuli ekyo tekiriiko kibuuzo toddamu na kukyebuuza omukyere baagutaddeyo abantu gye bali bagenda kubeerayo ate emyaka 5 nga tate balina musango ababiri tebali abakwata engalangala ne 2019 bamu bayingirayo 2019 gye bali kinkugamba haji njagala tugende buterevu ku nsonga tutandike ku nsonga ya card Medard Lubega Sseggona bangi nnyo abakwatiddwa by surprise ne beewuunya oli omu ku baatidde n'okwewuunya n'oga kino lwaki kyakoleddwa oli omu ku beewuunyizza kakati ebintu bino nga bwebitunuulira bw'obeera ne muganda wo nga muguwa ddalu tomulekanga mabega omukulembezanga kuba bwakwata ejjambiya bwakyuka okutema omulaba nti akola ki naye bwakuva emabega omulese mabega akuttanga mbuzi nze ku saidi eyange mu kusooka ngenda kwogera emirundi ebiri lwaki bamumye kaadi lwaki baali badde bamuwaaki kaadi Sseggona kyamumisiza kaadi statement zeyakola ku Mathias Mpuuga Nsamba bamwita yeyo Mathias Mathias yalya ssente nze zenkakasa nti zeyalya ezirya mu bukyamu statement ya Sseggona 2 oba 3 zaataakinga nnyo principal yakugamba omuntu gwendabidde emyaka emyezi 2 ayinza atya okunkyayisa gwendabidde emyaka 2 era naga nti bukali bakasonga nga kana akasonga ketuliko olwo ke kanyimisizza kaadi ng'ebyo byavuzi byakyana kito nnyo ekyo ekintu kigenda kuddayo ku Kadaaga statement gye yakola emukubye emiggo n'olwaleero singa saalinze singa oli lwakitulo olunda ki ng'ogamba nze omusajja yatandika mu emyaka 8 nwanidde emyaka 7 nompeeyo statement bw'otaali badde kyanjawulo ki okuŋŋa nti mu paalimenti nsobola okukikyusa myaka ki kyewakolawo ennyo tell me kiwakolawo ennyo paalimenti omukulembeze bw'aba afuga yabanyiniyo eyo bo tebeyali egenda omugyamu obwesigo mu 6 bona yabayoola bamagezi babakirya bakyenyi n'abateeka eruzira ensi neetambula naawe Kadaaga bwe wali badde ogenda okuleeta olugezi baali kuteesa eruzira ensi neekola ki negenda maaso ne bakuteeka ekamuli n'obeera eyo mu woteeri yo ina nnene ne bakusibira omwo so mulimu statement bannabyabufuzi ze tulina okukola mu Afirika nga tulina ozeegendereza Sseggona yakubiddwa lwa statements ze yakola ku Mpuuga mu kaseera ka Mpuuga kati bw'oba olaba nti Mpuuga yalina value yakola ekibiina ky'amaanyi nga ggwe looya ekitazannya byabufuzi byakyana genda okimusaba kikusimbeko obeere pulezidenti waakyo bano kye bakugamba Bakyagulanyi anti muli b'amaanyi muli babitiibwa mmwe mwankola statement gye baayogera wano yabadde abaanukula nti kaakati ke kaseera mulaga abaga temunkolangako kweno statement enkola gye baakozeemu teyawukana yakaguta Kadaaga tonkolangako nja kukulaga nkuteeke ku Nabbanja mutabani wo muyizi mulungi nnyo mwekyo si mubi kati bwe nva ku ekyo ne nkiddamu emabega
lwaki ojjawo looya lecturer w'amateeka n'oleeta eyagatta empapula ekyo ekintu kitemu kyewuunya nnyo mu byobufuzi bigendererwa ani alina kyenneetaaga mu 1981 omukulu Salimu Sale yajja mu nsiko eriyo abaali bamusinga ebitabo kubanga ye yali wa senior fokako naye nga te eriyo abaali balina ziddiguli eriyo abaali bamusinga training yali lieutenant twalina bakaputeni abaali abajasi bamene bamasayise wankambwe twalina balwa mukaaga baali twalina bataddewo Kanyankole ani yali bosi yali abakulira Salimu Sale akanganwaho yalina kyenneetaaga so siggo wa diguli siggo yali omujasi wa minti olina training nnene nnyo ono yasobola okukuuma kyenkola ki mu kaseera kano Mathias Walukagga ye answer ye kavule kyegamba nti alina mento yaffe kati so sigwe looya ono yagatta empapula yalina ki byebintu bikulu nze nalibadde muwaaki naye bano bakugamba ekyo tukola ki kyetwetaaga kiri wano gwe omutima gwolina si gwe gwaki naye ng'ayinza okuba nga omutima gw'ekibiina agulina naye akobwa Sseruganda ke kamuleetera obuzibu kubanga nakugamba ekigambo tosobola kwagala nte n'ekibumba olina okusalako ekimu bw'oba oyagala kibumba ente erina okufa bw'oba oyagala nte ebeerewo tojja kulyaki erina okubeerawo Seggona yalina okusalawo yatalina kufa na bibiri tojja kwagala nuupu ate oyagala eki oyagala empuuga nakugamba nti singa olunaku lw'olwaleero akaliro kaffe tukavugira ku bantu mukaaga His Excellency the President ne Maama Kataha Janet Mathias Mpuuga ne mukyala we Abedi Bwanika ne mukyala we abase mukaaga balina munaku wa 8 Babi ne Kyagulanyi ne bagenda bayingira mu box nga bebasalawo akaliro k'eggwanga Kyagulanyi tafuga Museveni afuna akake ne mukazi we nafuna akampuuga ne mukazi we nafuna akabwanika nani Kyagulanyi nafuna obwo kakati gobowo omuntu oyo bwatu bwantwala gwate omususuuto otya ng'oli eno waffe tambula naye bamulesa atambule ne musajja we genda ne musajja wo naye ze kiri kyenkugambye nti nze ku lwange bw'aba mugaana naye nga muguwa ddalu naali mukulembeza mu maaso kubanga ng'ekibiina waliwo ebintu ebyetaagisibwa okukuuma ng'alinako kyabadde akyasobola okuyamba mu kibiina ekyo naye bano nga bwe bali baana bato balooya bayinza okuba nga batemyetemye nga ntakyalina mugaso okwegobako Sseggona impact kyoba buzibu eri obuzibu bwonna bwe kireetera NUP bwe naalebadde nkirowooza Sseggona si atandikawo people power naye okutandikawo olutindo olwafuna ekibiina kya NUP yalulimu kubanga meeting yali ekakiri yagirimu era yali munnamateeka naye weegererezanga nnyo abantu b'ensi eno buli lwosangiranga omugugu gw'omutunga agusibye gugendeko mpola Sseggona ayinza okuba nga alinya ebbaasi gye lwalinya mu kirana mugumu esingo ffe twalinya bbaasi yakakuta kati tumanyi gyeraga ekwate ntumugamba ffe tudde naataga mwe muvuga nze mwalinya ebbaasi yange enzira eno ne Sseggona ayinza okuba yalinya bbaasi eno nga tamanyi gyekola ki gyedda yandibanga yabuukira etokota era yali etokota people power yali etokota bonna bamasayasi Mpuuga balina gye baava abonna Basseggona bampuuga baani bonna baali badippi eno bajja kufunayo mugaati kati abaana bamubuuza ebisanja 15 ebisanja 5 gye bya 15 kikyotokoze mu Uganda omulimu ogwafuuka omukulu ogusooka namba 1 byabufuzi Sseggona looya lwaki afiira eyo
Lufamu agirina. Lukwago lwo yalwachi afiira eyo. Waliwo omulimu okuyamba kubeerawo naye gwe mulimo number 1 okuleeta ssente ezitalinaako bulwanire. Tulina ssente z'ofunanga member of parliament, tulina allowance, tulina ez'obukiiko, tulina eza tonvaamu bakuteese mu kakiiko ngaako kakosasi aliwo ezaddiirwawo. Yes, kakati tewali muntu yenna akombyeko ku ssente eyo ayinza gifubutokako. Taliyo. So kino Sseggona muleke kumubuuza kibuuzo nnyo okugenda kumukaluubiza ebintu bitaliimu. Ali ku mulimo anoonya ki? Anoonya mulimo so si buweereza. Nakugamba mu gavumenti ya Kakota teri buweereza. Mulimu kulya. Olina kulya buli. Era tewaliwo kye nakugamba nti akallo konna tugenda kukatwalamu era bajja kukatoolamu. Kyagulanyi ayinza n'okukawangula naye tewali ayinza kukuwa kalulu. Oli ayinza kulangirira nti entebe yiyo fuga. Otya mu 1980 mu 1979 okuva emabega yonna His Excellency atufuga olwaleero yajja ng'ali ku Military Commission ke kakiiko akaali kafuga eggwanga. Yali Minister of Defence mu gavumenti yaliko eyabamuwanga nga yamyuka akakiiko ako. Yes. Yalina amagye agage agasukka mu 7 mutwalo omubamu 2,000. Atamanyi kukookinga pisto yadde gikwatako yafuga obukulembeze. Kakati ebyobukulembeze bya Afrika biriko nnyini byaba bituddeko waggulu bw'amala obituulako gwe ne bwoba oli general tosobola kuyitawo. Kaguta lwaki yagenda mu nsiko n'atakwata Obote eyali civilian? Kikulaga nti obuyinza bubeera mu abo baba babutuddemu waggulu. Kyayagala kyalina okukola ki? Eyali Minister of Defence yatandika okulwana mu myaka gy'enkaaga atraise Frelimo akoze ekibiina kye kya Fronasa azze okuva e Tanzania nga n'abasirikale ababe azze bona ali ku Military Commission. Yes. Obote yamuggyako obukulembeze ate ng'akimanyi nti abutwala waliwo ga nti yamukuba busu nti saamanya omusajja ono yampita mu nkwawa. Kaguta yakuga nti bw'onobba akalulu nja kukola ki? Lwaki yakamukkiriza okukabba? Yali mbuga tojja kubba akalulu kaffe ssebo. Nze ndi general commission ni Military Commission langirira akalulu akaffe. Ekyoleka nti omukulu yali yeekwasa bwekwasa nti wekibba akabi yali alina pulani ye yagenda mu nsiko. Kakati buno bwonna obukulembeze butubeerako mu Afirika abatudde wali abannyini bukulembeze era yalengera byakola ki? Bino byonna babe yabakama byetubanenya byabwe tubanenyako kintu kimu kuwemuka naye nga byonna bimanenye banenya babyereere byabakama tasoma byagasi abijjawa bada baba gaino mu ruumu nabuga ebibyo bikkirira abakulira akakiiko k'ebyokulonda abatuufu bannannyini kompyuta abazannya ebyo ebintu babeera mabega ne bamuga tigendo yambala eggandula tuula kadda mu kisenge mugazi akomawo ava mu briefing kale tuleeta aluwa isitaani ekiwaŋŋamba luli nti musooka Buganda wano. Yes. Egundi ekiboga egundi awangudde Kampala tewali kigenda kukyukako endulu nekola ki? Saawa omutandikirawo amangu 8 okutegeera 9 ekitono ne bagenda mu mwenge ne bagatutu kyawedde dda ne mujja mu 9 awo ogw'okumakya ne musumulula nti leeta aluwa. So Africa yeeyo Mukama Katonda okujjako giddiramu ennyo naye nga teyinza kukyukako. Hajeri abagamba nti yes ne Sseggona kyekiseera nabo bawummuleko. It is the time bwe baogera ku President Museveni okuwummula ba Moses Ali baani nabo ke kaseera babeere ekyokulabirako. Ekyokuwummula si kibi naye nakugamba ebyobufuzi ttiimu ya mupiira kizibu nnyo NRM okujjako Museveni. Yes. Empologoma eyigga abagoberezi bonna mpisi mu NRM empologoma eri eki yekaguta abagoberezi ffenna tuli mpisi tulya kyatuze mpisi tesobola kutuga njovu. Empologoma yetu yeyinza okulwana naga netta enjovu ffe ne tulya
kakati ettiimu z'omupiira bwe zibeerawo abazanyi ba number 1 be baali badde okusooka okubeera ku ki tolina bweza kuŋŋamba nti Kaguta tumugyewo nga tuleeta bannamba Lujega. No, mulina okubeera ne first 11 ki ennungi wabula bo bennyini batandise otulaga nti mu first 11 yaabwe gye tulowooza nti erina okujja ku Kaguta otusuuza omugaati si kyekituufu kubanga first 11 nina kwenjitunuulira weebale nnyo ebibiina by'obufuzi bitwalanga mupiira gwa bika Nuupu Mamba SMADF Lugave yes PPF tugenze mu Nkima Babwanika tuli mu Ngonge kakati omwo mwe tugenda tujja tiimu erwanira ekikopo ky'eggwanga nojja Balukwago nojja FDC nojja mu Nuupu okunoonyayo ba super 11 kakati mumba nyini mulina ekifaananyi kigani mugenda kujjako omukulembeze w'eggwanga Uganda nti kapiteeni weeri nti yaani nti ye Kaguta eteri akukwatako nga waali kapiteeni weeno yaani bonna bakikkiriza by the way kabeere bakkiriza nti yaani ye Kyagulanyi kakati kyabwabeera nti ye kapiteeni nti ye katulonda abaddako Lukwago mumukubye ebbali muleese bali mu ezo first 11 y'ebyobufuzi bya Uganda okujjako Kaguta oyinza okuleka Lukwago ebweru osanga bakulu bo balaba atambuza mbaliga nafe abali mu pavilion tulaba ssebo ekatubuzaabuza osanga kochi ye alaba nedda fuba tuba tulaba omupiira kochi akyusa omuzanyi tubaga tebatukubye goolo waita dakiika ezi nga goolo ekoze eki aje ekizisa byobufuzi bya Uganda abe nalemu abasinga okuwakanya ebikolebwa Nuupu ati kakati nti oyo gyeyo waki lwaki nkibuuza ng'ekyo zinali nsabye ku mupiira yes eriyo omuto gwolaba nti ono bamugjamu kiba kituli naawe noga nti musajja oyo bafunye yinja ali Mukama Katonda atutaasizza we tubale tulemereddwa okukola ki kavuddeyo era ogenda kulanga amagoolo gakola ki kakati mmwe abalina ttiimu the first 11 ekulirwa principal oŋŋamba otya nti nzija Lukwago mu ttiimu ejjawo Kaguta etya oŋŋamba otya nti mu ttiimu ejjawo Kaguta Ssemujju Ŋŋanda agenda gwe kapiteeni njagala oweeyingemu Ssemujju Ŋŋanda ne gwe baleese kitegeeza tolwanyisa kiri wabula gwe ttiimu yeeno gyoyagala ekole ki yensonga lwaki ŋŋamba nze ku lwange on my side ensobi zonna teri atasobya naye nyinza okuba nga ndabanga ensobi enkyamu naye nali sinza kuteeka ku Ssemujju mubaka singa anaatuwangula mwaba Nuupu n'abawangula kijja kuba nga kiswazizza nnyo ekyo kirekawo ebyobufuzi ku side y'opposition kiba kikulaga mostly ekigendererwa tuyinza okuba nga tetujja kujja ku Kaguta ekigendererwa nga kirala nnyo kubanga bw'ojjayo waliwo jiga first 11 njagala ombalire bazanyi 11 nga Lukwago taliimu tebakisoboka toyinza gimenya okitegedde toyinza kumenya bagenda kujja ku Kaguta nga Ssemujju taliimu awo oba okola ki oba nnimbye Haji olina essuubi okulaba Sseggona okuwangula ku bwannamunigina n'awangula ekibiina ky'NUP mu kalulu akajja n'ayingira paalamenti omulundi gwe ogusookera ddala ng'ali independent point esinga obukulu kalike wagambye nti waliwo yavudde mu State House n'akola ki kanka kuzannyira abantu kanka bazannyire abataakalabye kanka bazannyire omukulu yayogedde ebigambo nti twabadde mu ndene tuga nawe yennyini ne beewuunya ne nga ate abakulu beebadde beewuunya ki mukulu wuuno wana yayogedde ng'ali ebuddo yakutte omuzindaalo wuuno wana eno bamuyitaani esa okola ki
abali kusawa tukamukategeera esawa okola ki abali kusawa tukamukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino sebo togeza n'ogera mu buti mudyefu tokola kitugende walawona sebo tukwagala wa kutengerera esaawa okwetegerera tugatewonda sebo omukulu omu amuyita balinda akumanyi bulungi yakola mu State House yankubidde esimu n'akawulira amawulire nga sirana kumumanya ki era nagendo abadde kyakubira essaawa zawe naye ng'alina kyategeera naga nti mukamawo bamumekaani naga naye ebinsobi esookedde ddala awulira ne mugandi kati munsobi tugenda kutereeza tugenda kwekuluma tukole ekito nagamba nti sonaga tubakukola kale si nsonga kyempuliddeko nkiwulidde kakati abo bonna omuntu okuleeta statement eyo aba ali against Sseggona ekyo nzikanyana nange nakirabine nga no this was tawagira Sseggona this wasn't ayongera muvunza aba Wakyagulanyi bubonero nti yakoze ekituufu eyo statement ojja nayo lwaki ku ssaawa eno wa movement mukolo gwa muno teekayo ssente makage weba teekayo ssente muyite emabega mumuwe ssente mumuwagire nga bamusobola omukola ki y'omuzindalo yabadde amuwagwaki ani Sseggona oyinza obutamanya oyinza obutamanya omuntu yagenda kwogera ye toyinza kumanya muntu agenda kwogera ayinza okuba eggolo nga tokola ki yabadde ensobi naye kyobuuzizza Sseggona anaawangula akalulu point enkulu ekifo ekyo kiyinza okubafa bonna nuupu abantu ebalina ku bendera abawalukagga nga lukagga abalina ng'omuntu alinayo baalinayo ajja gattako ababendera Sseggona alina naye abantu babalina obusungu alina abantu bampuuga abali omwo mukyengera mwebali NRM abatonotono mwebali n'ababe mwebali kati awo bwewabeerawo mobilization ennungi NRM ekifo esobola okikola ki haji kiyimba awangula awantu kisoboka kuba nekiyimba naye si mupyawo naye alinamu scandals ze naye emabega eyo teyali nnyo bulungi nyaawo kyekyali kimutute ne Masaka singa alimu nnyo naye chance esobola okujja kiyimba n'abayita mu nkwawa musajja mugezigezi ali mu system sente eyinza okujja ne bagattako n'obusungu naye batwala ekifo ekyo kijja kuba kikubye ekkonde ddene Sseggona kiyimba bwawangula ajja mwagala nnyo okusingaani Sseggona bwe yeesimawo nga independent akalulu akaagala 10 ku 10 akawangule naye bw'atakawangula ate akaagaliza kiyimba awo oyogerera statement y'omukulu neetegeeza ki ng'ateekamu ne State House essimu yavudde mu State House nga balaga nti nabo baalumiddwa nnyo tebaagala Sseggona abo balabe ba Sseggona ba number 1 tebamwetaaga bwetaazi muntu yeetaaga tayinza kwogera eyo statement kukuba strategic yes n'okuba munoke obwetyo ng'ali naanaawe talina na gaadi talandinga erina amanyi ne gavaamu ebaade bamukuba KO wampagira oyinza okwogera ekigambo ekifaana bwe kiti oba okakasa nti okuumibwa kaadi yange kuli justifiable mbadde sabotaja mbadde mulabe mu systemu mbadde nkolagana nammwe Hajoze okola statement ku mutabano ngoga nti omwewuunya engeri gyagattamu empiki ze naki empiki ezo nga bwozitunuulira tolowooza nti yabadde mutuufu era alina ensonga anti kyenkugambye nti ffe mu nsiko Sale bwe yajja mu nsiko eriyo basiniya be yasangayo bataddewo kanyankolero ya Thinias bali basajja baamini twalina Bamasai twalina Sewankambo n'olwala akyali mulamu was a captain twalina balwa mukaaga twalina Ahmed Kasiringi nga yatendebwa Iraka komando bonna baaliyo lwaki ono yaba bosi waabwe ng'ate lefutanti yayina kye twetaaga ffe bannannyini kintu kyenagambye nti Sseggona bayinza okuba baalinnya etokota nga tebamanyi kikola ki nga bwe twagirinnya eyakinana mugumu nze kyova olaba I'm not so bitterness nnyo okugenda wala nalinnya gye simanyi watuuka n'obuuka omuntu yenna omuyivu otegeera
oyise mu kibuga akulaze mzee nti radio bagitunda bulungi simu gyo badoka takasema ko kaga nti nkayagala niye nsobola okukuleetera munda wale bakatonde mu kitundu naye bompaasa tunkakola ki nenkwata sa nenga mwanganzire kanga ndi omwana mubbi nina kunyigira mutwe gwange otegera kati kyobula nze nabeerawo nengati iyo nekagota abalempiiki yatukuba omuzannyo yabasinga tukkirize twayingira kitakola ki yabasinga akwata basi ekwata wala ate mukwata namwe mugirinyi temanyi ekola ki ate mugamba ddeeno mu basi ye mafuta gage ye doleva ate mumulagirira byalina okukola kisoboka yes tolina bwoyinza kugenda mu muzikiti nosabira mu mbizi ekituufu oba mu bana abatabuliki bayinza okwagala okukuba seeko omugono aga mulindeko omwana ono ayinza okuba soke mumukebere bamukebere kubanga ekika kyoyogereddewo bana abatabuliki bakyamuka bebafuuto soja naye bano baprinciple baga mulindemu guno nayinza okuba nga atabuse ku muntu kubanga ekyo ekigambo tebayinza kikolera ki kakati abantu bali mu NRM muzikiti basaba embizi lwaki abenalemu abasinga ogga nti awo wakoze ekintu ekyo ndabanga ekyongera ate okukuba bana baba basuuliddwa nti abenalemu babadde ne ku TV baseggona tebabeetaaga bebamu kuleeta kasito babalaba nga abaali abagezi abaleeta ekintu kino mu system guno omuzannyo gwa byabufuzi oguli strategic NRM ekulaga bane lwaki mumugira naye nga bakukuba balina kugamba nti system erina okukuba buli muntu yenna system ziri ezi system y'NRM ekuba buli muntu wo mu ngeri yaayo okitegeera tugenda okuyingira mu maaso eri awali goolo yaffe nga mumaze okunafuwa kyekigendererwa seggona bano bonna balooya bagenda kunyiika bagende kuba babadde baarchitect baki b'ekintu bakube bakole ki ajogera ki ku statement za Seggona mbeereddewo ekibiina nengenda mu kooti mbadde temunsasula nkozese emateeka yayogezza busungu bubeerawo era kyova olaba nti ebintu ebyo ebisinga obungi biddayo ne bikakasa Museveni byakola nti bituufu abantu bazzaawo emirimu gyabwe bazzaatambula nabo bantu be kakati mubamade mu otubeereddewo ekibiina webale kibeerera obadde okolerera kibiina obadde weekolerera bw'obadde okolera kibiina thank you very much genda otuule lwaki otulangira byobadde otukolera kitegeeza oyagala tukusasula byobadde okola ki byobadde okolerera okitegedde bw'amala buli wawangayo ekintu towangayo kukusasula kitanga nzaala alina ebintu bingi byemuyigiddeko nange ngenda kukuwa ekimu kitange mu 7 baleeta omwami Lutaaya yenna nnyini essomero lya Buziga Zeramiki yagira ku tipa emabega atuuka ewaka ewaffe nfe mukubye ennyo kitange yali musajja wa mulembe ennyo ne bavaako Muhammad tera yabagenya amazzi ne batera amageye amazzi n'ayingira mu senge najjayo ekkanzu ne bambala ne batuula enkoko ne zikaaba ne batoosa ensonga zaabwe yali ayagala tikiti emutwala agenda kusaba buyambiwa mu Bawarabu n'asasula tikiti Lutaaya n'agenda n'atambula n'avayo ne sikala ya Buziga Zeramiki naye mabegako eyo nga muntu bwanafuwa nenga naye Haji nti musajja Buzika eno lwaki togenda n'akuwa ku sikala olina abaana wateekawo embeera yamubeezaawo nanga Muhammad nti bwe nali mpayo sente ezo naziwa lwa busiraamu saaziwayo kunsasula tiyalinnyako Buziga kusabira baana be ngate omusajja oyo bweyalize osanga oli teyamanya ng'abantu bwebeerabira bweyalize najjukira nti sula ze nti oyagala yali muwaddeyo abaana ababiri kitanga ŋŋamba nze saamuwa kunsasula ekyo ekintu kyantuukako nina mutabani muto wange yajja mu kibuga Kampala najje wa muganda waffe azze okukima akasente ke kugenda okusoma mu kyalo ne mubuuza naye ono gw'ogamba okudda mu kyalo nanga ndi mutowa ne muga mutowa addayo atya mu kyalo muleke tubeere naki
naye nabeera n'omwana oyo waka nga bonna kumuwa 2,200 kumala ebbanga lyonna y'omu ku basinga obugagga mu bavubuka mu Uganda sigendangako wuwe naye akimanyi sifanga akimanyi ikola ki gy'oli sigendangako wuwe naye ku masimu oluusi twogera kaakati siyinza kugamba nti kansituke ngende nga ndi muganda wange nga nakuwa 2 naye ng'embeera eriki akimanyi siri mufu n'ebbiri yazirya okumala ebbanga n'empale n'engula y'omu ku babiliyoni ya today sigendangako wuwe Haji oyogera ki ku bigambo ebyogerwa nti waliwo olukwe lwa Bobi Wine n'ekibiina ky'NUP number 1 okusuula abaali aba DP ebikonge ebyamanyi mu DP ate era bwe tuba tubimenye kati ebisinga bigenzi Mathias Mpuuga ali ttale Mabike ali ttale kaakati we twogerera Sseggona yandibanga ali mu lusuubo si lusuubo agenze oyo agenze ndooza alinga asigaddewo Betty Namboze Muhammad Muwanga Kivumbi bw'oba olaba lisiti nga bwe zaafulumye ne Namboze naye yabala nnyo obuteetaba mu kavuyo k'ebigambo bya Mpuuga n'abala bulungi Muhammad Muwanga Kivumbi ye yakemetererwa emmeeme n'abyogera n'akola ki n'abeera mukambwe yadda mangu nnyo era kye nafunako nti yalina ne meeting eyakafuugi gye yatuulamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yeetonda okubala ebyobufuzi ebyanguwa ebigambo ebyo biraba otyaji nti waliwo olukwe lw'okusuula abakulu abo n'abaludde mu byobufuzi ebyo badde balowooza nti bamaanyi Beeriasi Lukwago olaba nga ddala ekituufu ye motive eriwo motive eyinza okuba nti yeye eyinza obutaba eyo naye ekimu ku bintu bye njagala okukyogerako people power bwetandika omwana ono Mwakulu Kyagulanyi yayimba ennyimba z'obufuzi ng'omulanzi nga kiraga ebyobufuzi mu musaayi byalimu ne mu bwongo mubikolwa nga bitakola ki naye bava gye bava nubiyaniryamuga nti owaayo ekifo kiri vakanti nze nange mu kujja nasooka mulabanga omulabe w'abenkyukakyuka kubanga nagamba nti onazza atya ku kantinti ng'akalulu agenda kutta akalulu kabaki k'abasajja ffenna tetwamanya direction by the way nange nali era bwe ndaba ku TV awo yena Semutulere yaliko abantu olinaga nti aba abayaaye kati abalina akalulu abo oli yakola statement gwe nali naye naye statement eyo nange nenjikkiriza mu mutima nenga naye ddala bano si balonzi amaliriza akubye 90% akalulu kaabo abo bazze kugoberera kulaba muyimbi ate nga kampeyini eyo yagiremu ne president butereevu ne sente billions and billions n'awangula akalulu bw'awangula akalulu najja era mu parliament yasooka omwaniriza yali nankabirwa ab'NRM bonna nga bamanyi nti ono tufunye tumuzze eno nga ye ali ku kikyakimanyi ne bano bonna bajja bamuwanga Kivumbi Basseggona aba DP ne Mao yajja naye nga azze ekibaleese bazze kumukozesa batambule naye kuba yalina amafuta bonna bamau abalaba baleesa bakamiliyoni DP reunion nezitandika ne batandika okukola ki bo nga bakimanyi ono tajja kusobola kwesimbawo naye ku mafuta n'amaanyi g'alina ge tulabyeko ekyaddundu tugenda kufuna ababaka bangi mu DP Kyagulanyi kyova olaba mukuliza abantu ku situiti ng'abatunuulidde bw'ati omuntu wa situiti aziga olaba omwana ku mwala naga nti popi agenda kutulya mwana era n'abalya Kyagulanyi abantu bonna yabalaba tewali yajja nti yali amwetaaga tikiriyo okujjako ababaza ebyobufuzi ba number 1 ate secondly bamwandamayininga nnyo statement ya muganda wange Sseggona n'agikola nga ntuufu yali entuufu kuba bamugamba nga naye naawe oyinza okugenda wansi w'oyo n'akugamba ndi musajja muganda bwe mubeera mu kika Lubaale n'akwata omwana asembayo omuto gw'ogoberera Lubaale yakutte Kyagulanyi statement era ekulaga wagonjebwa ajja kutambula naye ali wansi wange oyo muto wange mu bwenna musinga obugagga musinga obuyivu musinga buli kimu naye nga Lubaale bwamukutte mu principle nja kutambula
Dubale bwana mutatu tujja mukola ki kati bado bona tebamuliko tino bakabira kadi bwemba mumuhamukola mugende mwekole kati kasero okulaba yakola negwe bakola mpuga ga mwamukola tosobola kuyimira ku president ate nga yakoze ensobi nnene yaligenze kuba president afuna kemiyuni yako afuna yako nankadi niye bwaddayo simanya azeeyo mu kifo kye yagambye nti akyalowooza kubanga nakyalina okigenderera ayinza obutayitawo naye gwe yakola ono eyakola ono otandisewo ekibiina wayogera ne Masaka nze namubalaga ne bakuŋoola otandise ekibiina lwaki totambudde eggwanga lyonna sente weeziri segona ani yakukola guwakola ono bw'oba wamukola weekole kati waliwo ekintu ekigira muki mu tayimu kyenvudde nkugamba nti Kyagulanyi alinga Kaguta abantu bonna yabeera nabo bamasita diguli baprofesa nsibambi bonna yabakozesa nga yabawa emirimu nga bwakola ki emyaka ago ye yalina manto okitegedde Bakayira baaliwo tewali bafunira Musaka Musenga tewali zinagenda omusajja yakola statement ndudde omulaba yagamba nti Kayira afe atagera kutawanya omusajja waffe musajja Muganda statement yali nnene nnyo ayinza oba yajogeza butamanya naye nga yali entuufu ku mutima gwe nti ono omusajja is far better than Kayira agenda aleme tutawanyiza musajja agera kutereeza bintu okitegedde kati buli kintu kibeerako sizoni yakyo sizoni yeno eriwo ya Kyagulanyi Betty Namboze ya survivinze Betty Namboze abadde alina okusurvivinga Betty Namboze yali wa DP gundi eno nga tennaba kubeerawo people power yali yadduka dda mu DP yes n'atambula n'entambula gye yali akola kinero kwago ng'entambula gye batambuliramu yanjawulo abantu ne bagezaako okusigala mu DP naye ne bakola ki Betty Namboze ensobi gye yali ekoze yali eki nti mu kusooka gempulira Kyagulanyi yagenda omuga nti jangu campaigning teyagenda naye nga naye yali amulabanga atakola ki era bano n'ebyogerwa nti yamusaba ssente bye bakimanyi ababiri ekyo sikimanyi naye bwe yadde emabega Namboze mukazi mugezi omuntu yenna bwe yeesimanga ku bwomemba bwa parliament noti woman MP eriko olugo eyo yabakyala kakyala nsobola ogirwandamu n'agiremera naye omuntu bw'agenda direct ku memba wa parliament ku kifo nga avuganya abasajja n'abakyala n'abakuba emirundi ena si mwangu amagezi agalina era olaba lwaki gundi yavuddeyo musisi yali agenze kijjukira si yali agenze wabeerawo ensolagane omuntu ono tannaba kutambula bubi tannaba kola ki ate omukyala aba n'enjawulo omukyala bw'abanga azibwa ati aba ne kkala emu abasajja tulina kkala bbiri DP Kyagulanyi DP Kyagulanyi tuba bwe tuti nfunirawa kugamba obeera bwote obeera olinga wiipa kakati omukyala ye Namboze bwe yajja yavaayo n'ayeruka okitegedde ate nga mu kutambula ne ku opposition abaddeko nnyo nga alabibwa mu butuufu bwa opposition oba sikuwagire Kyagulanyi bana saakuwagira mu ntandikwa ne onsanze ku opposition nga ndi mu opposition entuufu yakujjako ono naye bw'oba ozze saasooka kukumanya naye kati nkutegedde amanyi era nja kukola naawe era akoze naye okitegedde bebaluta maguzi okitegedde munamutula munaga nti oyo omusajja atambule kuva 2 ye lutamaguzi agamba mwerufu
kakati abantu bonna abagira ku DP bonna obalaba bassebamala bagamba ku Kyagulanyi bamaze kutomera kuba Ssebamala naye mu kusooka teyasooka kulaba Kyagulanyi nga ki nga amutunuulira bw'atyo naye bw'agenza okwegezaamu yeyegerezaamu n'atomera bw'aba badde alina amaanyi naye yalize ku independent naye ye agenza okibalamu nga takola ki naga nti essaawa eno mutuufu yaani naye ngaeyo statement enoonya omulimu nayo eri gy'ova yakutegeera byabufuzi statement eyo tebagikola kubanga bakyagula bamwetaaga nnyo naye ebifo byaffe tukyabikola ki bwe tulwanya kubanga gwe Kyagulanyi bw'omulwanyisa ennyo toyinza okwesanga n'ekifo kyo tekikoze eki Ssebamala oli wa DP tukwagala naye ate statement z'oba okola zikole ng'ozikola ki ng'ozeegendi yes oyinza okwesanga bakusimbyeko omuntu ate n'ogenda ezaza bamuwanga Kivumbi mu layini bamugamba obula oliwa tetukulaba nadda full swing eyagala n'empuuga kuba mu kusooka yagala n'empuuga statement yazikola ezaali ezatakinga principal bonna namboze yekka ye yasookera ddala ng'ali ku lulwe ne mu meeting yalimu nga bakuja mpuuga yagirimu n'ayogera naga nti bwe wabadde ogundi bannaye gundi weetonde n'amuganda edda sijja kakati ekyo kifaananyi ky'eggwanga kye tulimu Joyce Baagala naye yagenze Joyce Baagala naye ekyamugaana okugenda n'empuuga yamanya nti mpuuga muntu wange naye teri maanyi n'amakisajjala ze tegakola ki najja n'akima kaadi ekavu naye ebigambo yayogera bingi byali biyitirivu kyegambira abaana b'abafuzi basirika busirisi naye tebasonyiwa badaafe basirika tebakola ki Baagala yadda buzzi era Baagala abadde akomawo kufuna kaadi abadde ate agenda kumuyuza bubi naye kati kayitewo Mityana municipality nga ali ku independent ayuze Nuupu nga bwakola ki anaayitawo ku independent ayinza tomanya bwali mukyala ani omulala ze Naabako bajja Naabako bajja naye ekyo ekifo kyendaba Naabako ku luno bw'aba yeegize bulungi Naabako naani omulala Naabako Kanoonye ndabe NUP yawadde Kanoonye gwe yawadde naye nga ndaba kyekimu ku kifo kyendaba kyendowooza NUP bweba yawadde Naabako ayinza Mityana okubayita mu nkwawa Mityana Mityana eriwa waliwo gwe bawadde Mityana bawadde Mukisa Proscovia woman representative gwe bawadde yagenda okuvuganya ne Judith Naabakooba ni Baagala kati awo tumugjawo Baagala alina okujja amanyi ebyobufuzi bizibu Baagala ayinza okuba nga abantu atambudde nabo naye wakyaliwo ekizibu ki Haji ekizibu ky'ebyobufuzi obufuzi bwe bumala okukyusa kkala abantu bakyuka nnyo ku Kyagulanyi nakugamba mulabanga Mandela wa Uganda ate tannaba kuggwako kakati ekyo ekintu ng'olumba olina okwegendereza ennyo kubanga mulimu abantu abagenda okuvaamu n'okusibwa nga bagenda kusibwa agiyogera ki ku kya ali citizen ezafulumiziddwa Buganda olaba eri abagamba nti NUP eringa ku luno etaleese yasudde omutindo n'etunuulira loyalty okusinga ani gwe nnina nga bwe mugamba ajja kumpuliriza nga President Kyagulanyi n'ekibiina nti yakyuzinze quality nti yakyuzinze loyalty okusinga abatali loyo babakubye mu Africa loyalty yekola kyenkugambye tikaguta kirini kyendakuwadde ekyokulabirako loyalty yekola ki bw'otunuulira kakuta abantu beyagala nabo mu nsiko baali baloyalty be okitegedde bwogenda okunoonya kakiriko n'okanoonyako abantu abasooka 50 be baali abantu abaali bamutegeera era bategeera omutindo gwa Uganda gwoyogerako omutindo guli ludda abakaga babaleeta gwali mutindo webali
nze bwali onteekawo Kasibante leka wali nali mpa Kasibante okitegedde nali mpaani nze ekintu kyokka kye nanenyamu NUP nti ogaziya NUP mu ggwanga be babaka abali outside Buganda kyova olaba nze on my side nali njagala Lubongo yagende e Bunyolo ayongere okuleeta ku Banyolo kubanga mwana we Bunyolo Secretary General w'ekibiina abateekawo ekibiina ekigenda okukwata eggwanga ekiyinza n'okuvaako Vice President nga ye Lubongo nali siyinza butagenda Bunyolo nendeeta kulite ye Bunyolo nenjireeta nenjongerako yo nali sisobola butakwata mwana mu Fumbiro ne simuza Busoga nendeeta kukulite yawa nali siyinza butakwata Lunubiya ne Lidi simanyi ava gulu ava sawa Munubi no yava Munubi simanyi wonna waava ne sikwata mwana oyo muzza gyava nengenda nze nga Kyagulanyi nga principal nenyimirirawo nembagamba ono ye waffe kitegeeza manfulumizza NUP okuva mu Buganda kyembaddebo abasinga kyebadde boogera exactly kubanga emu ku mmese yaliwo mu myaka gy'enkaaga Buganda ababaka yafuna ba Buganda Obote nagenda afuna abaka baawa kati balina batunuulira Obote nga agatta eggwanga gwe bakutunuulira ng'Omuganda kakati bano abaana betulina bano twali badde tubalwanyisa bonna omukyala Zedriga Lina Zedriga oyo naye ne mugamba yambala tulina Katana avaawa Benjamin Katana oba avaawa gamba wa mu Kiwe West naye ne mugamba naawe kirira okitegedde ne tugenda nga tukuba campaign nga nnyimira butereevu nti ono Katana ye mu treasurer waffe tumwetaaga akuuma ensawo bulungi Mufumbiro ye mwogezi waffe tumwetaaga Zedriga ye mukyala waffe wonoze tumwetaaga nengenda nga nkasuka ababaka bange okitegedde okusinga okuba n'ababaka abawano bokka kyova olaba luli abaali baleese akajanja baali bakyabagenda eggulu palimenti yakomawa palimenti batwala eggulu eyafumisa ennyo NUP ibaithe batugamba zali eruddawa kyova olaba NUP balina ogyegendereza ebala batubulira palimenti eyo eriwa yatuula mulundi gumu eriruddawa bano bonna nembawulira bagundi bana bagenda wawa mubaka wawa we Kasanda naye nagenda yaleeta ekirowoozo ekyokukola ki ekyokulenda member oyinza okuleeta ekirowoozo ekyokulenda member opposition gundi David and Richard Lumu exactly oyinza okireeta nga bwebaali bagamba Uganda eronde Katikkiro owa Buganda Richard Lumu naye yagwa bannange ekintu ekyo kyamusuula nga bwogamba tulonde Katikkiro wa Buganda ng'ani amulonda kyalondebwa ngedda kyaliwo naye kirina okukyuka mu mbeera nga bwekoze eki oyinza okuleeta Katikkiro wa Buganda newaddawo okubeerawo Mayiga Emengo ng'ayitawa Buganda nga yajja okulya okubwa Katikkiro ono ow'ebbaale yani ono kubakuba mu NRM ono kubakuba we NRM Kalangu ate ayinza okubulekawo kakati mulimu ebintu byotosagirako lumu saategeera lumu kiyali ategeeza tulonde fine okulonda Richard Lumu bamutega ekintu kati nga bagambaga tulonde Katikkiro mulondo wa Buganda Kalwanga yatudde Emengo kubanga balume bagenda mulonda so mulimu ebintu byonna okwesigaliza tovola kakuta tata buyinza tebugera tojja kulonda ezimanya chief of defense force kwatakola ki yetagezesa mbo bamulonde ku cha president CDF nze mulonda omulala omulamuzi nze mulonda ow'amateeka nze mukola ki byonna bicontrollingira wano akamyufu ka presidential candidate komo akagana mu NRM nakati yekugambye era kyenasaba Kyagulanyi ekimu kyatuukiridde nze saagala ateekawo n'ebyo smart delegates conference abayinza omuleka ebwero bampuuga basegota tasobola
bamukubye ettale mu delegates conference etudde nga ssemateeka bweragira mulimu ebintu mu Africa byolina okubeerako wanakyemalira okitegedde bamugaa kakati waitateesewo delegates conference balonde omukulembeze omulala ani nga waali gwe mwali mwagala mwalaba gye yalaga yali mpuuga si yali vice president era nga ne bw'alinya amadaala amanyi yagenda okulira nopu mu bigere nze nakola nopu alina okola nopu ne bakuwa kaadi ogyegabire kuba kati simanyi bwenkola abakola nopu temwabala balubongoya pasi butereevu kati yagenze ate mu kibiina n'akola ekiki eyakola nopu ye lubongoya yaze butereevu ani yamulonze nga tavuganyiziddwa ani amufeetiize abo bebananyini ki bamufumiro gye bagala gye bakola ki Sengoda taleetaagako NUP agijjawa Ssenyonyi yeevuganyiza naani abo bebananyini kibiina Nubianiri yakomereza oyo ate muleke Nubianiri wamaanyi nnyo nosinga Sengoda Kayindo otafiire NRM Nubianiri Kyagulanyi waali olwaleero dream yaki amugambira ku tirinyiro namugamba nalindako waliwo ekiriwo ono ali kubyamuga naawe ndeka namuga sooka olindeko Kyaddondo kaweddemu tugende twambale Kyagulanyi ali luddawo Kyagulanyi ne bw'atagenda kufuga ggwanga Uganda ekiki kyaggwa is a green light famire naye yamala abaana be bagenda okweyonoonera abaana abakoledde himself yeekoledde takyasaba visa takyatagagenda abantu bonna okitegeera so ebyo ebintu mulimu ebintu byogamba nibiyanirire kamuteeka wabbali wamaanyi nnyo wulira nno ajjaga tumalize n'ensonga ya NUP Mutano Kyagulanyi okulonkinga manifesto ne campaign yatandikidde Busoga okutalaaga district zonna eza Busoga agenda emu ku emu nga abakakasa nga bwagenda otereza embeera zaabwe omuli cash crop yaabwe y'ebikajjo byemwonoonye enguudo byamalwaliro byanjigiriza abasoga bamulaze omukwano buli wayingira bikumi na bikumi by'abantu mitwalo gye gimwaniriza kitegeeza ki Kyagulanyi okutandikira eyo ekyetegebwa yenze kusajjula bwa ate yakoze kirungi alina obbalumba nga bakyalimu ebbwa lyakadaaga tobalinda tobalinda kuwola oyinza okutuukayo nga babyerabira dda alina balumbira no nga omunnyo gukyali buki ekibuno bakakiyiwamu omunnyo beesansabaga tayimu gye yatayiminza entungi nnyo naye nga mu ggwanga Uganda Kyagulanyi tagenda kufuna buwagizi Busoga yokka eggwanga Uganda likyuseemu fe abaliwangaliddemu tulaba nti likyukidde ddala terikyalinga lyadda bannansi buli akwata akazindaalo abantu bano bakuusa tobalabanga buli akwata akazindaalo NRM oye talina kirala omukadde alina amenvu tabulwanga bazzukulu jjajja wasuze otya eriiso liri kuki naye bano bonna bozeeyo abeewo tebalina kirala kubba kyekiboogeza ebyo byonna byonna tewali kirala kubba sente za ggwanga that's the reason why you see they are there naye nga tebali bulungi bantu batandise okuba bamasiikiini okitegeera boogera ne batalyogedde kubanga banoonya okufuna ki okufuna esente kasi ebyobufuzi byafuuka ebyesente abantu bonna baggwamu ensa tewali muntu ayinza kubeeramu nsa ate ekyokubi ne Kaguta akimanyi he knows very well there are people came here to eat tebalina kirala kyova olaba naye buli akyusa buli gwalaba aweddeko empagala ng'ateekawo mulala ye atambula n'abakozi boogera bonna yagenze awo yagenze boogera buli kimu kyonna NRM babeka badde ku Kyaddondo baliwa tulina babanyiraffe basennindi bekangabeza bwekangabeza naye tebakyaliyo bagenda dda they don't know ndi basuulibwa dda tebakimanyi nakimanya naye nga bwewekangabiriza n'olemera kalwale n'akola ki
ninga tewakyaliwo kaguta atamala bigenda kati namyalu yaliwo yaliwo avuluga buli kiramu kyonna ekiri wakivuluga tayimu bwerituuka nga wajja omulala bonna babadde ku kyaddo ntobalabako ninga babaddewo era badde b'amaanyi muganda nge nga eastern toyinza nakumanya ng'ali ayinza okwogera nga mukulu ali mu eastern ng'ayimiridde tetukyamanyi ne mukulu nti yali mu eastern tulina amongi kati amongi yakola ki ye tayimu ya amongi kati anita amongi yaliko era katonyumya birala kaliko talinga mulenzi muto mulenzi omuto bwakwana omuwala kyamuka era olwadde ka bamulabirawo okukyamuka kuno awera bulwafuna omupya gwe ng'ogola ki amongi yakola ki yaliko kati basi bambi baliwo bagenze bwa amongi kati amongi yaliwo tayimu ibwe neetuuka ekirala ng'omulala akola ki bwatyo bwazaafuga emyaka 10 bwekasogwako ate buli kiseera yaba mutuufu lwemubuuza ekibuuzo minisita wa gundi jangu naye nga tewali minisita alina buyinza taliyo Haji kampeni omwaka guno mulundi guno zitandikidde mu Kimpoze temuli Masasi temuli kola ki okuleka okukugira Kyagulanyi nti toyita ku main iteri mu byalo gajja kujja kubanga n'embyalo eyo yonna gy'olaba Haji kampeni twewunyanga ka mirembe ku luno ate wali kallo ka mirembe kallo kafe katekaba ka mirembe 7 kuna izo 20 takisoboka neta basasi neri Allahu akbar kulaudi jogero kulabira Bakyagulanyi wiki agenda jimalako Kyagulanyi tewali sasiri fulumye ajja kutuuka time ejja kutuuka girete mu Jinja Central ojja kulaba kubanga first of all yonna gyalaga abantu abafuna ebbali naye waliwo waateeka okubeera mu bibuga byonna tajja bigendamu abada bajja gamba jageza akati naye muvubuka muto ajja gandi okubalala egindi okitegeera sikafu ejja okubeera abantu bajja kufiiramu tebayinza butafa kirabawo etolaba nti wali tutandikidde mu Kimpoze mu mirembe teri kusikamugwa teri kukola ki kujja abo abaana bato abo bagenda kuleeta vibe bagenda mugenda kwonona ebintu temujja kuyita mutataganya gundi kuba kati abantu time ejja kutuuka nti mugende Kololo mugende egiri mu bisaawo egindi abantu bagenda nedda ate Kololo tunoonyayo ki twagala wano twagala ku street muyite lino eko muyite egindi kakati abantu bagambe omuntu waba badde Kololo addako amwoja alina omugandi tujja kuyita yeeyo alegenda oyite kira agenze nzira wano so naye Mukama Katonda asaasira eggwanga ekyokubiri agonze emitima gy'abatukulembera bakwatibwemu obuntu bulamu kubanga akalulu abantu ne banakalonda batya jekalina okuwunzikira kamanyiddwa omuwanguzi amanyikiddwa yes exactly ekyo nze si kipya abantu baagala nkyogenda kyogera naye omutwe gwange ate mmanyi ate ndabyeko ate nsomyeko those are the advantages Katonda mpadde obuwangaazi nga nzaalibwa mu maka amategeevu nenkulira mu maka amagagga nenkulira mu maka amamanyi nange kano nampa obwongo obutono obusobola okunoonyereza nakugamba nti by 10 years twali tulaninga amaka g'abakitaffe nga tebaliiwo nekugamba wamala abaana omwana eyafukiriranga abagenyi yalinga mwana wanjawulo kwekutwekwa so mmanyi ebintu bingi nze mmanyi ebintu n'omuntu w'emyaka 5 yali ewaffe Ssingo nga tabimanyi nemmanya nti muleeto yatuule nga mumanyi era emyaka 5 naye nga yetalina kyamanyi yali alima nnanda ye ajja mu katale lw'amata Kiboga yakagendayo mulundi gumu tiyajjako Kampala nga mmanyi waakoma nina ne byendabanga boogera naye nga Katonda ayogera ki era waliwo twatwogera naye nga tudde ku mmeeza babiri nembuga naye kati bw'oba oyogera ebintu oyogera ng'otegeera bituufu byogera oba nemubuuza wali okola ki mu kinana mugumu okimanyi wali okola namukuba ekigambo n'asirika nagato kyogeranga nga waliwo abalala nemujjukiza kirasi kwe yakola ki kwe yali yes nemuga akola ekintu bwekiti nanga toyogeranga mbadde nkyerayo toyogeranga waliwo abalala so eyo yensi gye tusaba tubeeremu abatufuga babeere bakkakkamu
tebakoba nnyo bantu kubanga obufuzi bwabwe Mungu yabubaazika. Yes. Oyogedde ebigambo ebyo n'onzijukiza ebigambo bya Kahindo Tafire byabadde tibyazaayogera mu myezi gino ng'ebiri ng'aga nti bannange twali ensi eno tulinawe twagisangawo baaliwo naye naffe tujja kgenda tweyise bulungi okukwata abavubuka tubatadde mu makomera tukoze ebyambyone byonna. Ebigambo by'Otafiire mu bbanga lino okuvya ddala omwaka oguwedde azaayogera mu ngeri eyo akulaga akoshoninga abakulu ebive bye bakola abali mu bukulembeze. Bigambo bye bitegeeza ki wakati mayengo g'ebyobufuzi n'akalulu ke tulimu? Better late than never. Kahiire ebigambo byonna byayogera asooka mu kintu. Omanyi waliwo omuntu ogamba nti nze ndokose. Gundi wamulabanga bwe yayogeranga Sobi. Nanyoolanga ensingo, nanyoolanga gundi olwalokose. Kahindo Tafiire Sobi atandise okulokoka. Naye nga tekiri nnyo leeti ku kyayogeddeko ate byayogera mbiwa respect, byayogera bye bituufu. Naddala statement gyayogera ennaku ezo ze yayogera awo yakugamba ekyatukubisa bali kyetukole essaawa eno. Naye si yatusooseeyo ffe tuba tubyogera emyaka mingi. Nze mbadde ng'aba ne NRM, it's my party. Naye saali agadde kube baana baffe engolo kubanga ffe tukaddiye, we are going, we are no more. Naye batabani baffe bajja bakuba engolo n'abazzukulu kubanga bo tebamanyi. Bamukuba engolo nga tebamanyi nti akasajja kali okategeera busajja obwali bw'NRM obwo kano ke kaana ke oke kazzukulu ke. Omwana agenda mu circumstances gyatakola ki? Gyatategeera. So Kahindo Tafiire Mukama Katonda bw'aba amuteesemu ekifaananyi bwe kityo ne bana abalala kibateekemu. Kwemenya kintu kitono nnyo ate ng'okwemenya weemenya ng'ofunye n'ogaba ne ensobi zibeerawo nazikola mu nsonyiwa ekyo tusigaze kino. Ensi ejja kutambula, ensi ya Kenya okutambula. Njagala okukubuulira NRM tekoze bikolobero Moi byakola Kenya, ffe tukulidde Kenya. Nakugamba n'olunaku oluwuko lwe yafa saa musanvu nali maze okutegeera ogw'ekiro naye n'omusaba bamitanga Kiproni ne bamuwa amawulire agenze. Basi opposition man eyagenda mu America ne president ne bamuwa akazindola nga tabakwadde president. Ekyo kyamussa owuko yali musajja mujaluwo mulina akola ebintu bingi nnyo ng'alina babiwoti asalawo ogenda basaitoti baani n'abalala besijja kugamba olwaleero. Oyo bamitani omusajja oyo yali yesimbyewo omurasita gakyakuwa si gakyakuwa oli omusajja oyo yali yesimbye omurasita e Kenya. Oyo omusajja ekimujja e Kenya yali mu poliisi, yali ku fayiro y'owuko n'atuuka ku bassa owuko ne bamutegeera n'ayitamu. Olwaleero yakomawo nga bamuwadde ssente n'abeera kampeyini bundi n'abeera ku bukulembeze tafuze naye ensi etambula. Ebibi bikoddwa weebiri n'abebbi babbye ne system bwe babba ebintu bikyukira muli. Okitegedde? Abakalanjini balidde kye balidde, Bakikuyu bakomyewo wano, Kalanjini akomyewo. Abantu bagenda batambula bakola ki? Bakyuka. Ate bo ne bakola ne system ne bagala kubba tujja kubba n'essente tuzizzewa ne bakola LC5 nga yina obuyinza. Abantu bonna badduka kuba minisita ne bw'omupiira bagenda balwanira ebifo byaki ky'obwero wali ssente gyezirina okukola wali byokolera abantu biri eri. Kakati ebintu nga bintu bikole. Eggwanga Uganda entambula giritambulamu, pulezidenti bw'alitambuzaamu, ye bw'aba akisobola addako tajja kusobola kukola ekyo kyakola. System gyatambulamu olitajja gisobola. First of all Mungu yamuwa amaanyi asobodde okutambula n'emyaka ekirana kyatambulanga bw'ayagala. Kati omuntu ajja kujayinza okuba nga talina busobozi obwo na bwongo nti PDM yiiyo ndigenda otwale ssente ku mutwe zijja kugasa abantu genda okuli ekisi obutakikola ki. So kati batuule
Bakayindo otafiire nebikikwatako bagambe tufuje. Abakayindo otafiire bajja mu nsiko tebalina gye balina, they are richest people today. N'aba basingako bagagga batuule butuuzi bagende bannaye tukuumye tutya tulese tutya ebintu by'abazzukulu byaffe emikono emituufu ng'ensi yebikuuma. Ensi esobola okukuuma ebintu byo ne Kenya yabikuuma bamoyi balina ebintu byo teri abikwatako. Tulina omusajja mu lubbi yakafa yali Fort Portal, abatolo be bagamba Batanzania temukwata ku nnyumba eyo naye nga ani yali amanyi nti omunobbi wa Amini ayinza okusigaza ekintu n'ennyumba olwaliro weeti bagikwatako. Ebintu byokolera abantu be bakuuma ebiki kati abantu bakomewo basobalinge batuule bateeseze ensi abannansi bajja kukuuma ebintu byebakoze bebalowooza ng'ebikyamu kuba batya people they are fearing. Singa ebintu bituva mu ngalo tukola mubiteeseze. Sente embi ziyinza okufuuka ennungi ezabamoyi zafuuka ennungi. Batabani bamoyi basinga obugagga mu Kenya balina kaki kitabo yali musomesa wa primary ng'alina ki they are richest n'olwaliro babafukabirafuka amirizi kitabo yabakola ki yabateeseza. Kikyo jja mu kigambo protest vote Kyagulanyi ne NUP bakyogera nti akaluka luno sika muniino kanjawulo nnyo ku bulala. Kati protest vote ekiyinza okubeeramu olaba Arab Spring ere bwe yatambula namba esinga obungi mu ggwanga Uganda olwo tulina bavubuka ate abasinga okubeera abaavu era baki bavubuka ate abasinga okwagala enkyukakyuka era baki bavubuka. Kakati singa bagezaako okugamba nti tusazeewo okulwanira akalulu kaffe tekayinza kutwalibwa singa basala ne bakola ki eyo message eri mu ekyo ekweraliikiriza ina engeri gyekutiisaamu takweraliikiriza. Nina abaana 10 bavubuka manyi nti oba bali mu ekyo ndi musanyufu nnyo okubafiirwa ekyobugagga kyampadde sente zempadde kyobugagga kyennenyumiriza gavubuka gange wegali gali 10 n'omusobyo n'abawala balamu tekuli mulema tekuli asaba basabibwa sibasaba tebansaba n'alyagadde babeerewo naye bayinza okugenda mu protest vote nabayinza ogatwagala kalulu kaffe kubanga protest kitegeeza kwe kukuguba naffe twagugubira akalulu ka 8 okitegedde. So protest vote byeŋŋambye Mukama Katonda ebyo byonna nze mbiteeka mu ssaala saagala kuwetinesinga musaayi sigwetaaga ate ng'embeera esobola okugujjawo ntono nnyo nakugamba mmeezi ya dakiika 5 tereka kintu kyonna nga kibi edakiika ezi 5 ereka Uganda etambula nga bweri na buli muntu kyafunye mu butuufu ne mu bubi akisigaza. Ekisembedde kikyolaba mu 2026 Hajjo ofoosinga noga nti bino byenda bakwaba bavubuka baga nti bwe kabibwa ku luno wandibaawo ekyenjawulo kikyolaba. Ekyenjawulo abavubuka tebayinza kugamba nti bonna bayinza okugenda ku kisa ekimu eggwanga bwe ligenda ku kisa ekimu kulembesa basobola obutusuuza naye ne gwe baagala obusuuza balina okumumanya kaguto mujja mu bukulembeze ng'oze protest vote at least ensi egenda kusigala upside down. Ekyo nkikakasa ffenna tubifiirwe ekyo nkikakasa ku NRM. Kaguto ayogera ebigambo bye ng'asaaga we the master of violence temukatunulira nga kakusaaga kakulu nnyo we are the master of violence. Kakati bw'ojja nti I want it from him oyinza obutakitwala agikuwa oyinza obutakitwala nga mulamu aga ojja kitwala nga siriiwo naye gwe oyina ki alina katuuso oyina kambe onookitwala ddala kambe kanaamutuukako nga katuuso eri kitegeeza toyinza mumutuukako womutuukirako oba mufu. So eyo ye 2026 gyendaba okufa kungi ekkomera n'obwavu bujja kweyongera kubanga ali mu kkomera takola
fe abali no ffe tumuliisa eyo budget gwe gyowulira gye batwala mu kkomera teba ya gavumenti eba yiyo Wamala kabarabara kengenda okulinnya nga nvudde wano kaliko olukumi lwange olw'amafuta lwe lugenda eruzira so obwavu bukola ki eggwanga Uganda terikola ligaba kati obwavu bujja bugenda kweyongera ekyo kimu okusibwa kugenda kuba kungi kyakubiri n'amalaalo gagenda kuba mangi. Campaign ya President Museveni agamba protecting the gains biki bye mufunye bya protecting abyaga nti ekyo akigamba ggwe akigamba otya nga gains moroka za kitange zagenda tazirina protecting the gains ng'ennyumba ya kitange yakubwa neggwawo. What is gains gyontegeeza ekyo Wamala gwe gains mu muzimanyi abazzukulu nze sigimanyi nze gains sigitegeera kubanga gains njirabira waffe wa kitange biyalina tebikola ki tebiriiwo kati bamuwa ensigo kilo 2 agenda asimbe oluusi nebimulema nazisiika naziryamu nazinywera kacyayi kakati eyo gaini sigimanyi ensigo ez'okusimba nazirya oluusi bigaana bamuwadde ekinyeebwa akole ki takyalina manyi myaka 46 talina mwana waka akyalina omugongo okutama kukisiika kukirya n'alinda ebiri ekitundu eyo gaini. Don't tell me gains naawe wanga onyiza bonyiza ebiri ekitundu ye gaini nze yatandisa otalaga eggwanga nti protecting the gains ye campaign kugamba omuntu yenna alina bw'aba tamanyi yeesiimye wallahi abazzukulu beesiimye campaign ye kwagitambuza ekigambo ekyo buli okyogera nkaaba mutima gaini bw'ogyogerako nkaaba mu mutima salabako bantu babaleeta kuwa kawunga saakirabako salabako bantu bakuŋŋaanira mu kulembeze nti MP azze mu kibu kubanga bonna ba MP tewayi alina ssente ng'azijjawa abasajja baleetanga turakita ne beerimira amakubo mu byalo okitegedde kitange yalinanga ssente ziri kilomita 7 turakita agita yagijja mu Bende yagijjanga mu Bende ku district n'agipangisa nejja nerima ekkubo lye omuyita emmotoka ye ogamba otya nti gains today no Wamala mulimu ebintu ebibuuzo byotetagisa kumbuza ku TV ojja kundeetera ebizibu ekyo ekibuuzo kibi nnyo era kindwaza nti njagadde okubalansinga tewali protecting gains kuggwe twogedde ku opposition twogereko ne campaign z'NRM ekibiina kyo campaign z'NRM ez'ekibiina naye ekibuuzo kyombuuzizza protecting the gains okupotenga ebikoze eki ebifuniddwa exactly ekibuuzo byebiriwa nze nenzirayo ewaffe kwanzaala eyalina kapasite esobola okulima ki ekkubo kati bamuwa kilo mmeka ne bamuteeka n'okumusaala saava eggwanga Uganda omuntu gye yakomanga obukadde n'obugagga nze abasajja bemanyi ku kyalo okwaffe neeyo mu byalo ewaffe bayovaani maka 3 bamalole maka 3 okitegedde naye nga buli kibanja kirina income etema enkota 3 4 5 10 okitegedde eyo ye gains gyewali badde oyogera gains gyoyogerako nga matooka abantu njo basanga ekibuga nga kitange yanga yalaba ku moloka y'amatooke ngeri ekibuga ng'eva Mbalala eze kutunda ku ssa z'amatooke eyo gaini there is no gain on my side mwe bazzukulu you protect your gains nze ninda kufa kwange emyaka gye nnina gye mmala Mungu gyampadde yebale kumpangaaza bonus gyampadde by the way Katonda mpadde bonus kuva mukyala mugumu omwezi gwokuna ampadde bonus nafa zirwe Mbalala nafa nampooje nankani kati gains on my side teriiwo abakulu program kekome wano kuba kino ekibuuzo kiyinza okubanga kiyinza okuleeta ebizibu waliwo ekibuuzo ekyaleetedde munnamawulire wa Galaxy ebizibu webale yabadde mu maaso ga president ava eri muno mwe tubuuliza ebibuuzo oyagala okwera munnamawulire w'amaanyi your excellency I told you I gave you a report about Mukono Hospital tagamanyi gwegomubula tagamanyi
Nabbanja yagambye akwatibwe tulaunchinga campaign zaffe oleta bya kisiru maso ga president webale nnyo kyenakugambye nti waliwo wotosabira mbizi mu muzikiti munnamawulire yasabidde mbizi muki mu muzikiti yaye campaign yayinale mu Buganda oyitegeera Nabbanja yagambye tuteese omusajja oba tebamuscript anti kati bannamawulire munnaye omundi guno kye kati bannamawulire bano boolaba kyekiri ekigambo kyobadde ogamba nti lwaki oli bamuwadde omuzindaalo kakati singa bano Nabbanja bamanya omwana ekibuzo kyagenda kubuuza yali badde akugendako anti kyengaye ku luno okuba president Museveni ennaku zino biba bya script ogenda kubuuza ki ekyo tokibuuza erinnya yali ani ye mwesigwa weeri ye kakati they didn't respect that one nti oyo asobola okuva mu west n'abuuza ekibuzo bwe kityo ate omwana agamba naye nga beerabidde ndi mu west bakakuta gye bali abato kubanga ebibuuzo byebabuuza olwo kakuta yabibuuzanga mu 6 naye olwaleero kati oyinza omunyikiriza ebyo bibuuzo byebabuuzanga yagamba nze amaini yanfuga olunaku lumu yali amukoze eki ye president Museveni omupiira bagumukasukira nagukwasa Nabbanja yego wagundi gwakola ku bya gavumenti nabo Nabbanja balina okwegendereza okaguta omuyita mmere akuweererana n'olikwala nalikuwokya Nabbanja yali kutena alitagalira bamusibe bamukwate kuba kutagala statement ngezo ate tewali nsonga lwaki okyogera bwoti omwana mumutwale mu underground bali mukwadde mu underground lwaki kandi bamutwale bamukwate ng'ojogerana ku prime minister etteeka litegeeza ki yakoze eki kubuuza kibuuzo lunaku lwe tulaunchinga campaign ng'ate abuuza ekibuuzo lwaki mwayise bannamawulire mwali bawandiikidde ebibuuzo bye balina okubuuza era omuga nti oze kubuuza saava nti bwamala oze kubuuza nti ebibuuzo bino biyitemu obisobye bulungi nti biddemu n'obibuuza n'omugamba nti byebibuuzo byogenda okukola ki kati bw'abuuza ebirala bamukwata ku mpale nompola sooka otubuulire twakugambye eki awo ne bakunyoola kukusinga neega omuwadde akazindaalo era mwesigwa taliddamu kulabikira wali president kati ate atya yena janako omumanyi n'amawulire ayinza n'okumaliza nga ne licensi talina n'omwana yayiye ekintu kya Buganda tasobola kweganga bwomanyi wamala bannamawulire babeerayo n'abaana babeerayo bamirundi tebagwanga mu nsi bano balozza kasita ava mu west ajja abuuze webale nnyo ne batamanya kyendakugambye nti oli owa Segona teyategedde yanabadde ndabaninga Segona teyategedde nti bajja kubuuza ekintu ekifaanagana bwe kityo okitegedde yakimwonoona nga bwe bagamba era waliwo yayogera e Masaka ku mpuuga oyo oba yaliwo NRM nti wano tulinawo DF yaffe owulira mawe ebigambo byajayogera ng'ayogera ng'asaagasaagerera ebibiina bigenda okukolagana ebitaano ayogera kuvunza navunda dda namavunde ebadde n'abasuulira mutagwaye lwaki gwanzekka ate oyo munnakatemba yebamwitaka gw'ensonyi byonna mu byonoona statement ya mawe eziika bano ate newa credibility Kyagulanyi namuleka nga n'oleeta basaalirwa gwabadde balabanga ow'enjawulo n'omuziika FDC ogisiize DF ogiteeseeyo obote ebina biri bibitaano Akena Jema UPC DP PPP FDC okitegedde kakati abo abanga bakoze eki baziikiddeko ettaka suwamala esi bwete bwekolaki nekino hagisobola kukyerabira ng'omulundi guli eri mwe mwalonchingira campaign era mwali Luweero ne ku luno NRM era yaloncingidde Luweero naye bannaluweero bakaba bagamba nti eno tekyali Mekka mu Buganda mwesibyemu byonna babyogedde babikoze kyeyakoze ndoze ekyenjawulo nalabye waliwo omwana w'omulwanyi yawangula akamyufu mu mwaka guli 2020 naye ne batamulonda mu general election ne balonda Brenda Nabukenya mukulu yagambye yange jali mwana wa mulwanyi kati ayingire mu convoy n'abantu be 5 ajja akola njamu omulimu State House
naye bannaluweero bakyaye era ebigambo babyogedde banyiivu teba bannaluweero si banyiivu ate ekintu kyonna Mukama Katonda yagamba nti obwavu bwa muliraano n'obukafiiri nange nkizudde olwaleero singa mba nfunye omukisa byendowooza saali bikoze abantu baali badde baavu mwavu afugika eruweero ku bintu bye twafiirwa Kaguta yali batajja bwe lwategedde nti ajja wano twaligyemu n'ekidomola yabaga nti abaagaye tojja waabwe naye bwe tuba tukyamwaniriza mu enjaniza bwetu bwe tuli abantu bagenda bakyabeera abaavu kubanga omwavu talowooza omwavu takolaki talowooza luweero teyali njavu oluweero byali bibuga bigagga eyo nagyoyogerako eyo wabeerangayo baasi z'abacoobe nga si eyo bayitangayo bati eyo zizagendanga eyo wansi bavitaali damulira baserwanga eriyo ki ate sigamba nti wagenda okujja nga tebiriiyo byonna byaliyo kakati abeeruweero si banyiivu abakulu tetujja kusukkawo tujja kudda ne program namutayiika okuba toki mu manifesto tujja tunira ya NUP na NRM tulabe zitayakumizana kwabe ba contenders yes so tetujja kutawana na bano ba Lusaniya ba netwagala bana babitulabe ani alina Balusaniya Mungu yamaji abagendo bateeka kubanga bonna bagenda kumaliriza nga bonna bali mu kuvuluga katogo nalabye Munyagwanga ayingira Katanga nga bannange ekibangirizi kyonna kimutunuulidde nengayi bannange naye gw'osuubidde okujjako ensi eno ensi terina nsonyi era nga bw'ogambye program tugikuumye wano bwe tuba tufunye omukisa twogereko olaba olutalo lwoliwo wakati wa mutabani wange muto wange Nsereko naye Haji mutabani wo Kyagulanyi nzikiriza Mulogo Nsereko yavudde naga nti mpuuga ntayi omukwano gwabwe tegunaweza myezi 2 balina ebyama byabwe okitegedde balina ebiki ebyama byabwe omuzungu akuga nti omuntu gw'otomanyi nze nina abaana oli bwankubira essimu saawe naga nti omwana wo mumanyi nti yabeerawa nti abeera gindi simumanyi kisukka ku ekyo kubanga maze omwezi simulaba mazeewo ekisimanyi kyakola byonna ebiriwo sibikola ki kakati abo nabonna bakyagula bampuuga ba Muhammad Nsereko wamulaba yaline ku kampeni yani yes kugundi kulonchi y'ekibiina kyamu emyezi 2 tebakyakwatagana byayogera ate bibi nnyo ekyo nekiwa Kyagulanyi credit nti omusajja ono yalengera wala naye nze mu ekyo nali Kyagulanyi yamuwadda credit Mpuuga yali asaana kugenda tewali kyonna kyeyali alina kukola kikasita yakwata 5 nze ng'omusajja eyeddira omuziro yampemula Mpuuga yaliriddeessavu eriwera teyaligezera mbino 5 bannange ebyo 5 ezitakyagula na nyumba tezigula nyumba kyanja tizikyagigula mbino 5 zigule politi ekyanja ogendere mbino 5 yaligezera ekisente ekiwerako mbino ogenda mbino 5 kati zimukubye ebituli zezirese n'okudobonkana kwa Nuupu eno okutuuka weeri wonna kubanga singa abasajja abali bakyatambudde wamu solidarity yali badde ekyaliwo ne okwawugana ne gavumenti yonna okulaba nti ereeta kino Basegona bagenda ero ebyo byaleeta Basegona n'okulaba nti tebafunyizira kkaadi byali 5 ebyo kwe kwava ensonga kubanga saawa eno baali badde bakyali wamu bakyali mu gurupu emu era baali badde badda mu kkaadi zaabwe Haji musooka okozesa ensonga y'ebitaano ebyo okugalvanizinga n'okwezza ebitundu bano bye bagenda okulwaniramu nga onaze independent waliwo wa Nuupu ensonga y'ebitaano ebyo esobola okubaako ekyamanyi kyebakolera mu kalulu esobola yo yakikola dda naye obuzibu obuli mu nsonga eyo okutegera kw'abantu kutono abantu baalabira ddala Kyagulanyi ng'omukuusa okugoba ani ne babaguza ekigambo ekigamba nti yatyano agenda mumwesimbako ekyo nakyo ne bakikuza abantu okitege ne babaguza ekigambo ekyali Kyagulanyi bwe yali ava mu paalimenti yatwala obukadde 5 mwaga
ne batamanya nsonga lwaki yabutwala abo abasajja ba Sewungu bannamboozi bali mu biliyoni 10 n'omusobyo ebbanga ly'omalamu ze ssente kyeke banagiwa Nambooze baga nti kabadde kakolagana si bwe kiri ekyaleeta obuzibu ku mpuuga ekiseera kye yazifuniramu ng'ate akyaweereza ne kayitibwa akasiimu baali bakwebaza ki gundi baali bakwebaza ki tewali ekyo kintu kyonna ate bano bonna ne bajja bano baseggona bonna ne balyoka bagamba sente twaziyisa nangani ezo mu principle y'ekintu mu nsi eriyo okubayita okubaaga ffe twalinga bato ku kyalo ffe twasalanga ente era nga tujja ne kilo 2 ez'obulago ge mayiŋŋaanya ensikya omubaazi kabuuyiwe naye toyinza kuddira gamba nti bakuwadde okubaaga n'ogenda n'oludda noga nti nze newadde akasiimu ng'okajjawa Kyagulanyi yabadde eru Namutumba yadde Namutumba n'ayogera ebigambo n'aga nti gavumenti yaffe tejja kutoleretinga nguzi bwe tukwata n'obujulizi ng'omukono gubadde mu nsawo tugenda guteekayo ogusigalizeyo ddala n'ensingo tugitwale ati yakikola dda n'ababadde bakuwagira nemanya nti baseggona n'abadde bakuwagira ku nguzi yakikola dda era kyabaddeko abakulu katukwatagane mu ya manifesto tutegeere ani yaleese manifesto ekira era eriwa esuubiza bannayuganda ebyenjawulo mu myaka egijja kumata kumira mpeera. Amina. Basawo bannyabo mbaagala nnyo era mbaniriza ku Uganda ey'enkya nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lya Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa saako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lya Uganda okuwangaalira abo abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano, okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi, okubakebera, beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira, okubabuddaabudda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal
MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanattu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso kugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo obuyambi bwo obw'ebyuma eddagala emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda y'enkya.